okulaba nga bali bulungi. Twamwogeddeko nnyo. Tesinza kubeera nti kiddamu mu mulamwa kati engeri gye gutambula. Abategezezza emiramwa gino tugenda kutandika ogiteeka ku YouTube. Abantu bagiwulirize. Bw'aba agusubiddwa wana agenda ku YouTube. Bw'aba agusubiddwa asobola okufuna CD. Byonna tubikola. Wabula lwaki tubikola? Twagala Abaganda bave mu ntalo enfu, bamanye ekituufu ekyokukola ku mulundi guno. Tuleme kutambulira mu makubo masobu. Tuleme kuwa abantu bitiibwa batasaanidde kuba nabyo. Nodira omuntu asaanira okutema kw'omutwe gwe n'owoza ssebo ow'ekitiibwa. Siyinza muyita wa kitiibwa Mayanja Kangi. Nze nina abantu nga ne bwonteekamu omuga siyinza kugamba nti wa kitiibwa. Akoledde eky'Obuganda oyo. Tetwakomye kwoyo wekka. Twatunuulidde mu kabinja ako ne twogera ne ku mukyala Omuganda atali mwebolereze mu Buganda, Sarah Nkonge, ng'ekifo kyatwala mu gavumenti y'omulabe mu kusaanyawo Obuganda nga ye muwabuzi wa pulezidenti ow'ekyama ku nsonga z'ebyettaka. Mbuulira kati gwe Muganda waali kuba akafaananyi mukyala Nkonge, kubanga bwe twanoonyereza ebyafaayo bye be bali Abaganda be bayita bakaawo kadda bakansangwawo. Ava migongo n'emigongo gyewa bajjajja ba Buganda. Naye n'abanga ye muwabuzi wa pulezidenti ow'ekyama ku nsonga z'ebyettaka, Sarah Nkonge. Abaganda tutandika okulowooza ennyo ku mulamwa guno ogugamba omulamwa gwaffe omukulu ennyo okugamba nti Buganda eyenkya tujjetegekedde tutya. Olw'ensonga y'omulamwa gwaffe okugamba nti Buganda eyenkya tujjetegekedde tutya, ate twagala tulabe ne ku Baganda abamalirivu wonna we bali nga balowooleza Obuganda awatali kutiitiira nsi yaabwe, awatali kutiitiira nsi yaabwe Buganda. Kyetwabategeezezza nti katubasomere ku kiwandiiko kya Lukwago, Lord Mayor, omusajja Omuganda atatiirira ggwanga lye Buganda. Tufaayo omuntu kasita avaamu ebigambo eby'amaanyi nga bitaasa Obuganda. Tutunulira emabega we wonna n'entalo ze zazze ng'alwana. Ddala asaana abeeraawo taguumaaza Baganda, anywerera ku nsonga. Tumuwagidde tutya mu ekyo ky'akoze. Amawulire ge twafuna gagamba bwe gati. Lukwago awandiikidde Katikkiro wa Lusimbi ku bya Buganda. Lukwago yalaze Obuganda olukalala lw'ebintu lwateekateeka okuzza mu mikono gya Mengo
njagala tuwulirize bulungi bannange. Nkiddamu, Lukwago awandiikidde Katikkiro Walusimbi ku bya Buganda. Lukwago yalaze Obuganda olukalala lw'ebintu noonya akagambo ako Buganda lwateekedde okuzza mu mikono gya Mmengo. Tugende maaso n'ekiwandiiko. Lodi Meya wa Kampala Erias Lukwago awandiikidde Katikkiro wa Buganda Ye Walusimbi n'amuwa olukalala lw'amannya g'ebintu Mmengo byebanja gavumenti kyokka nga bitudde ku ttaka lya Buganda. N'agamba nti ayagala okubikwasa Katikkiro bidde mu mikono gya Mmengo. Tugende maaso n'ekiwandiiko. Yategeezezza gavumenti emaze emyaka mingi ng'ekozesa ebintu bino owatali kusasula bannannyini ttaka Buganda wadde n'ennusu n'emu. Era nti ye ng'omusajja Omuganda agenda kubikwasa Katikkiro obutasukka mwaka guno. Bigambo bya Lord Mayor Lukwago. Tugende maaso. Lord Mayor yategeezezza mu bye yatadde mu lukalala mulimu obutale, amasomero, amayumba agapangisibwa, amalwaliro n'ebitebe by'amagombolola. Tugende maaso n'ekiwandiiko kya Lord Mayor. N'agamba nti obutale, tugende ku butale. Mu butale mulimu akeewandeke yakazimbibwa kati. N'akulabye Bakuli Kibuye ne Mmengo. Nga bwonna gavumenti yabweddiza mwaka gwa 1969. Era ebbanga lyonna ekitongole kya gavumenti KCC ebadde ebukozesa nga tesasula Mmengo wadde ennusu. Tugende maaso. Ebitebe by'amagombolola, egombolola y'e Makindye ne Kawempe zitudde ku ttaka lya Kabaka. Kyokka ebbanga gavumenti lyemaze ng'ekozesa ebizimbe bino Mmengo tefunanga yadde 10 ekitabudde nnyo Lord Mayor Erias Lukwago. Musajja Omuganda abitunuddemu n'ayeekanga n'agamba kiki kye twajja okukola mu bifo bino ng'Abaganda mu byokkuba obululu batuteekayo, kiki kyenkola ne bimutabula. Tugende mu maaso. Amayumba agali ekisinjiri gano gali ku bulooka 4 ne poloti 325, 326, 327, 328, 348. Zino zipangisibwa abasirikale ba UPDF. Ekiseera kino tewali wadde sente yonna gavumenti gyesasula Mmengo. Tuwulirize bannange. Lukwago yagambye nti tewali ndagaano yonna kyagenda kunoonya, agenda kuzzaayo bulambalamba nga tewali kuteesa na gavumenti. Awo mwebazaamu ate era nga nkyemwebaza mu ekyo.
ebintu bya Buganda byaffe ekintu kyo toyinza kikolerako ndagaano okijjayo bujja oli alemereddwa okusasula n'atambula kazibe ennyumba ze omupangisa alemereddwa okusasula muleke afuluma agenda gosigaze ennyumba zo yagambye tagenda kikolako ndagaano yonna tewali gwagenda kuteesa naye wadde gavumenti yagenda gamba Bugambi nti ebintu bya Buganda Katikkiro mbikwasizza abifulumya ebiwandiika birina katugende mu maaso yayogedde ku malwaliro lwaki tugenda nnyo ku bintu bino ebiwandiiko nga kino ekikulu gwe mulama gwe tuliko Buganda Eyenkya tujjetegekedde tutya